Ya twasula ku semite naku nga 2 ne bateka mu kiyumba ky'abalalu singa ndiga nti balalu bana abakuba amayinja bana abekuba ebidagala nga kiwunya nga babbi n'obugato bwaffe obwakava e Uganda nanga babubba. I'm gonna kick your ass, fucking nigger. Namga, what did you say? Uganda rango luzungu. You called me a nigger? Nagamba, yo, what are you gonna do? Nzira mu kirasi kulopa, oli yaloboza ngenze kujayo mundu. Baduke 10. Ati bamanyi. Abaduka butubera n'amamundu. What made you believe nti wali mubi? Abana kusomero bana ndoboza bambulinga nganyo kusomero. Nga bagamba ki? Ntunanga omukadde. So Canada ku discovering discovering naye cha music kino si Canada nabano nganchimanyira kwa nalisinda bakwezo kukola video Canada cha bei okugenda mu studio cha bei okola ebintu byonna bya bei. Music is talent because of passion. Oyine chincho yaga, right? Oyine wagamba chi you cannot listen. Your music. Onoonye kifo ky'omulembe woyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya woyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizaako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna wooli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku plus 9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Kale ku mukutu kwe tuli cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongero baniriza kuyana je musizidde okubanga ate mutulabira ndi ne mukwano gwange straight from Canada abera Toronto Bagita Toronto yeah abera Toronto Rev Boy jasinzira okulabika ng'emirimu gye naje gitambula wano bwe tujja wano twagala okumanya abavubuka aba agement baffe bo Canada mwe mugiya mutya okugibeeramu Canada. We are in those gonna the areas where anti buli omu bwe yatuuka nga bamugamba nga kola mu home but mwe muwangaala mutya era mwe ababeerayo musobola okusigira ku bannayuganda ekifaananyi yeegomba okugenda okukolerayo okola omuziki gwo mpolampola wagenda obulamu bwali butya ng'wakayingira ng'omuvubuka oweza emyaka 35 nedda sewo naye tujja kutuuka yeeyo mujja kutuuka yeeyo kale so mba ngenda kuba tunyumyamuko wanu naye show yaffe eri proudly powered by Modern Tiles. Bagamba nti ze tiles olina okuba nga ate okozesa bw'oba oli mu kukola floor y'ennyumba oba nga oli mu kugira sink mu bathrooms oba nga oli mu kitchen otereza bintu byo sink biki Modern Tiles zeekwate obulamu busigale nga ate butambulira ddala malidaadi saana okitegeera bulungi nnyo kakati olunaku olwaleero ndi ne Rev Boy tugenda kuba tunyumyamuko emboozi ejja kuba etambulira ddala bulungi nnyo. Rev buuza kuba tulaba n'oluvannyuma tutandikira awo. Yes, all right. Abatulaba amanya bampita Rev Boy. Rev Boy. Straight out of Canada, Toronto. Ngandi Uganda kati. Ne muganda wange Allen Cruise. Balamusizaako nnyo bakyali bange bensiiba nabo e Toronto. Bembeera nabo bwe tukuba wamu omuziki zipate zaffe. Be baani abo? Bangi. Bukona ku bayimbi b'e Canada. Abayimbi b'e Canada waliyo muganda wange Drake Kali, Gloria Gift, waliyo bangi. Yakwaswa abba malayo. I know. Drake Kali ali atya musajja wange. Drake Kali jali. Yakola show. Netunda. Emuyimbi omuna Uganda yakasoko tegeka show tebo ne ziggwawo
abantu ne basigala ku mulyango nga we Canada nga mu Canadian Ugandan Canadian oba soka kubeera mu Uganda nga kyali massive ya motivating n'enkola neyange nange wajikola yakola itya yakola okusinziira yakomyawo sente zange nenfuna nako mbasikoze oba okoze kale bwe tugenda otambula olunaku olwaleero ekintu okulaba nga tukipushinga bulungi nnyo bulungi ddala wasooka kubeera wano Kampala nasooka kubeera wano tonaba nga ndi wa wano wali okola ki nali muzinye dansa mazina maganda byonna oba kati simanyi oba nkyabisobola kakati tutandike bulungi Rev Boy kubanga nali agadde omuntu akutegeere bulungi naani ono atunyumiza emboozi Rev Boy e Kampala wano oba eba ekyaddondo bamuzaalawo ndi mwana w'Ekyenge nsooke kubulya gye natandikira olugendo bakuziikawa banzika Mityana mu Kireku Mityana mu Kireku kati akaalo k'okuliddeko wano e Kampala wa Kyengera oli mwana w'Ekyengera mu Kinaawa so obulamu obuyibidde awo Kyengera Kinaawa kale tutandike ne introduction story yo how you get introduced into the entertainment industry when in Kampala and ending go to Canada. I think being in school introduced me to the entertainment industry. Kubanga natandika okuzina natandika okubibya n'okuyimba nga nkyali mu primary level. Natandikira kusoma bali bayita Discovery. Nze yali MDD prefect nga nkyali muto era nga bwe sibera speakidde tenyuma nakolanga nnyo gwakazanyikirizi edde nnyo nali mubi nga fesi yange esesa abaana nali mubi nga fesi yange esesa abaana kikyotegeeza mbwedde nnyo wali mubi nga nkyali muto nasalabikanga bulungi twali babi alani wali like what do you mean ugly twakanyirira kati temutulaba laba kasusu sokolina obeera otya onoogamba mwedda ssebo wali mubi naye wali weeraba nali neemanyi kuba kyanfuniranga ne ssente kugambye twazinanga abaana ne basanyuka nakufuwayo akagaati oba sumbuusa nakusonirako twalinga bagezi alani nga tukozesa faces kati what made you believe nti wali mubi abaana kusomero abaana ndoboza bambulinganga nnyo ku ssomero nga bagamba ki ntunanga omukadde naye mbeebaza bandetera okwezuula ng'obudde bukyali Rev Boy abaana bagambanga batya nti ntunanga omukadde nengamba kitegeeza wenzannyamu ng'omukadde omutamiivu bijja kundeetera yali class primary nga nkyali mu P4 P3 awo kati nga babigamba mu Luzungu babigamba mu Luganda kusomero twasoma kati ngoli bakusanga akugamba ati ate era sooka kulwana mu kwevumamu oli nakugamba obugambo kalabe katonanga waliwo omusajja eyazanyanga omuzanyi kani kaddofe omumanyi naye naguma nekikozesa on my side nazanyanga kati ngabondayo wakongamba otya muzeeyi waffe yali nga mukambe bwe tobimugamba naawe ye mulungi kati gwe omugambe nti gwe oli mubi oba nga amuvumye naye tewali mubi saali mubi abaana kamanyiiro saali mubi kamanyiiro kamanyiiro k'abaana ku ssomero nga omanyi bullies twabiranga ebiwala naye kati n'emizannyo gye nazannyanga ng'oluusi lwolusi ze bakuwa okuzannya nga oba basomesa baali bampala nasimanyi naye nga zannyambanga kuba nga wasibaawo ozanyanga mutamiivu ozanyanga oba akalambo naye kyanyambanga nti wesaabanga ng'omuzannyo tegutambula bambi
nalinga superstar wamalirako P7 nalimalirako P7 era Madam Susan ne Madam Reste bansomesanga emizannyo ne bansomesa amazina amaganda high school yote wafunayo obuzibu high school nali safunayo buzibu nnyo era nga oyimanyi mani babulizi babamu buli level y'essomero gy'otuukamu ate nga nali kasajja kampi so gwe weegomanga kukola mazina nze kye nayagala ngukola kuba sijja kulima nazanyako akapiira oba nazanyako ekintu ekirala kyonna byannema nazanyanga namba 6 naye nga ngenda otuuka mu makati ga mu kisaawe nga mpira omutima gwagala bavaamu nazanyiranga mu makati ga mu kisaawe naye ngenda vaawo okutuuka mu makati g'omu kisaawe nga mpira omutima guvaamu nga nkooye nga sobola kudduka so amazina gegakubeezaawo essite gegambeezaawo essite n'okusoma byonna basari zonna wafuna chance ebeerako mu video z'abayimbi saatuukayo naye kati ndi muyimbi challenge gye wafuna ku TV challenge gye nafuna mu mazina okusoma ebitabo kwabanga obudde twabanga na butono naye era twabanga bagezi kuba ogenda n'omala ekitundu ky'olunaku ng'oli mu traininga n'ojja n'osanga abaana mu kirasi ate n'obasinga so kati omala high school high school saagimalira wonna gimalira eri wa mu Canada ani yakutwala maama wo bataatawo era mazina kyenkugambye kati wano wakoma mu class nakoma mu senior 3 wano wakoma mu senior 3 tata sente ne mama zaali zikyaliwo ezikuweerera nali neeweerera wali weeweerera mazina nga basasula half basale naye nga neeweerera kugigamba nga mama sente ziriwo nga sente kale tezaalingawo kale nga zakwekubya kuba kati famire yaffe omuzeeyi wange akoze nnyo alina abaana 13 okitegeera mama nga alina abaana 6 kati nga muba mulina okweyiiya tata walina abaana 13 yesebo musajja muganda abalala kiyinza okuba siboogedde nabboogera weebali baganda bange bonna mbatumiddeko 13 weebali mwena mwemanyi twemanyi mwena mwemanyi kuva kwasoka paka kwasembayo nze wookubiri olugendo tovuze lubi nno kwano gwange oyo yakatandika olugendo ono alina 5 alhamdulillah uyo musajja bamuta Kim Sido Kim alina abaana 5 omusoga munnange webale omulimu webale gukola Alan goli wano otuzanyisa abaana 13 mbamama banjawulo bamama baffe gye bali katata yali akola mulimu ki tata yali akolera ku Nassa kuyiriba yali muyiribe naye nga alina edduuka likyalinako kati gogenda okulaba musinya 3 awo tebigatta sinze yalaba mukama ye yalaba mukama yanzigulirangawo amakubo kubanga nkyali mu primary nga olw'ebintu bino bye nakolanga ebyokuzina ebyokubanga oli mukwano gw'abasomesa abadirector kale bakutwalanga omwana waabwe biki ebyo byokubeera nga oli friends with teachers kale nga wotabeerawo kusomero leka terinyuma kati nga nze ne mamanja akakadde nga nsobola okubeerawo ku ssomero obulamu bwali butya okutuuka ogenda e Canada era olwo olunaku lwali lutya obulamu ng'omuvubuka ewaka muli bangi olaba obusobozi butono obulamu nange emyaka oba tunaiza 17 nange nali njiwezezza we nagendera e Canada naye nange nali ndi 17 naye nange ekintu kyogenda e Canada oba nkugambe oba kyajjanga kirooto si kintu kyenaddawo nendoboozaako wali tokirowoozangako n'okutuuka ogenda nga sikkiriza tunyumiza olunaku lwajja lutya amawulire gakusangawa amawulire nno twali abazinyi no bangi ku ssomero mwava ku ssomero babatwalanga abaana bava ku ssomero twali abazinyi bangi twalina gundi yaffe bagita Subi Fiction Troop kulira Mr. Lukenge gyali eyo mutumiddeko naye ng'alina abazungu be baleeta ku ssomero ate abazungu awo ne balondamu abazinyi
baagala okugenda okusanyusa abantu baabwe. Kati ne tukola auditions nga 10 nga bagenda basunsula mutwale abazinyi nga 5 naye nga baagala abazinyi 10. Ne bagenda nga basunsula naye sinze yali asinga okuzina naye nga bwe nagamye okubeera omujagujagu n'omufuula mukwano gwo n'omuwoleza ku ngatto abaali awo n'ozimwambula n'ozidduka n'ozooza omuzungu n'ozikomyawo ng'ozisimudde bulungi ebyo webityo n'obaleetera obulabolabo obumanya bw'abazungu bwe baagala. Kati erinnya lyabwe erinnya lyo wadde si gwasinga okuzina naye nga liba livugira mu matu gaabwe buli kaseera libaba bakunyumyako, oh Isaac gave me this, oh Isaac gave me this, buli omu ng'agamba wow Isaac, hey Isaac. Naye ng'era n'okuzina nga tuteekamu amaanyi n'ekirala nali mukwano gw'abasomesa nga saabiranga nnyo obuzibu n'abasomesa nga mikwano gyange nga bantuma nali nga muvubuka ali easy to go to oyagala bintu kuba mama nga yakolanga akola mikolo kampuni bagiyita Tina Events nga waliwo mikolo ku ssomero banneebuuzaako twagala butebe twagala tendi ku myaka egyo emito nga bankwasa ssente zaabwe nga ndi muvubuka mwesigwa nga mbaleetera ebintu byabwe. Nakolako ne mu kantini y'essomero nga abaana ku break baba balya obuugi nga nze ngenda mu kantini nga ntundirako kantini madamu kantini. Kati nembeera nga HM director kuva ku director nga bonna bamanyi omanyi omwana ku ssomero gwe basobola okutuma like nga bamwesiga oba headmaster alina omugenyi nga director takwata simu bakugamba dduka akwate board ogenda oyite director. Kati kyamawulire gajja ku ssomero. Amawulire gajja tegasanyusa bonna era nga obimanyi. Anti kati ffe nze nalina erinnya nga likwatagana ne mukadde Kalule yali director w'essomero lyaffe. Nga mpita mwami kati abantu bonna baba kusomera nga balowooza mulinako Oluganda naye nga si mukyala. Nga mpita mwami buli wandaba mukyala akuliridde naye nga kati abantu bonna n'abasomesa abamu nga bamanyi nti nina Oluganda ku director. Kati nomu kusunsula wadde sinze yali asinga era abamu bagamba nga oyo bamulonzerwa kuba mwana wa director naye nga si bwe kyali era nalina omukisa gwange. Kati njagala that time we amawulire gakutuukako oli muvubuka muto. Amawulire nno nze saabirinako nze twakolanga kuzina music twamukolanga kunyumirwa nga munyumirwa kubeera n'abazungu omanyi naawe ebintu by'e Kampala munyumirwa okubeera n'abazungu mutambuddeko nabaawo mukyengera muzimbye bikyebyo webityo nga yebinyumira. Kati kutwalinawo abaana olwedde abaali bagenda e Canada kale nga ku ssomero lyaffe nga si kipya nnyo tekyali kipya naye kiri ekyokugamba nti mugenda Canada kuba process bagitukolerangako ku ssomero nga tebisoundinga nga naye wentegeera nti kikambwe nga tugera kulinnya nnyonyi. Wasibula maama? Maama namusibula ennaku 2 nga sinagenda nasuula ku ssomero. Tata yamanya? Tata yamanya nabasibula bonna naye nabasibula ennaku 2 nga sinagenda naye gasigera komawo waka bayinza okundeka. Nabaga asigera komawo waka bayinza okundeka kangende nsule ku ssomero. Nga visa ogirina? Nga visa ate nagirabako. Bonna nga babirina nze batugaawugala tugenda Canada. Naye bagamba ngenda suula ku ssomero si kubanga basoma abagenda nga si. Wasuula ku ssomero ennaku 2 si kubanga bandeka kuba bangamba balinawo gwe baleka. Ne ngamba nsula ku ssomero ennaku 2 emeka? 2018 awe watyo. Nga wabona COVID natakusanga wano? Bannaye kyali kisa kya Katonda. Wandowooza nalina akamala n'omwaka gumu n'ekitono COVID n'atandika. Ogamba nsula ku ssomero? Nsula ku ssomero nkugambye mama namusibula nga olali ennaku 2 kuba ndowooza bantu batono nnyo abategeera nti ngenda ne Bulaaya kuba baatugamba ab'essomero temwogera. Naye Mukama mulungi munnange wagenda e Bulaaya? Nagenda nzaani nenkyusa obulamu bw'abato bange obulamu bwa mikwano gyange. Okyusa obulamu bw'abato bonna abasinga bato bange bensobodde okukyusako obulamu bwabwe n'obulamu bw'abazadde bange. Osobodde otwalayoko bato bo? Si byangu
si byange benja bikuyitiramu. Nyiwa ne Uganda sawa zitule mu mbeera nga buli omu bw'alaba munne ali e Bulaaya. Nange ntwala. Si byangu Alani. Alani wali obaddeko e Bulaaya. Si byangu ogenda e Bulaaya sebo. Oyinza okuba n'essente zo ng'ozirina. Era bangi abalina ssente nga bali wano. Ne bigaana. Kyokka ate atalina n'ayitamu. Atalina n'ayitamu. Aye kava e Dubai. Tunyumize ku bulamu. Kuba eriyo omuvubuka gwe kyenjagala ayige. Omanyi obulamu bw'ensi eno. Gwayingira Canada nga tolina maama tolina taata. Nsayina gwe nina. Ate nga nalina akayingira Canada jjajjange n'anfaako. Like 3 days after. Jjajjange n'afa. Ate nkitegera like wayiseewo weeks nga 2. Okugamba. Nga siina gwe njogera naye nati siina simu siina ki. Simu natuuka eri bino ebyaffe bye tukwata nekigaana okukola. Ebintu gye biri e Bulaaya osolobere Bulaaya nga tolina gw'oyogera naye. Abantu gye bali bambaze emyaka gigyo nga talina gw'ayogedde naye. Maybe now because of social media. Kuba bwe twagera byayita ebiri nnyo ebikyo. Naye we na losing essimu yange neme nga sina gwe nsobola kwogera naye. Kati sooka onsigira ekifaananyi Rev Boy. Bwe ntuuka e Canada nga sirina wa Luganda, sirina mikwano, how do I survive? Naddala ng'obeesina ku story yo gwe wakola otyo olw'otuuse. Nze nalina ttiimu akaseera katuuka oli mu Canada. Nagenda ne ttiimu y'abaana n'abasomesa. So I felt like I was with family. Oshegeera. Ate already twasangayo already abantu abazungu abatuyambangako. Naye obulamu bw'ogenda ng'ogenze wekka awo kibeera kizibu mukko. Kuba jjukira oyingidde ensi mpya, tolina gw'omanyiyo, ne woba osanze munnayuganda kizibu nnyo okwesiga, ate abantu batya eri e Bulaaya okolera abantu ebintu. Oshegeera kizibu mukko kale. Naye nze engeri gye nayingira mu families. Oshegeera nenyingira ne mu bannayuganda bali bamanyi twatuukiramu. Tekyambeera nnyo tekyankalubiriza nnyo okuggyako we navaayo eyo. Ekyankalubiriza ndalisa obulamu bw'okubeera nzekka. Katukolemu katono we tutuumulemu tukomewo. Zino ze bayita batya? Modern tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles. Okay. So kale tukomyewo. So obadde otunyumiza. Yes, sir. Ova mu mikwano gyo. Bali wajja nabo. Okutandika obulamu obubwo. Katugenda. Jukira mbadde manyidde okunvugamu. Mbadde manyidde ka AC ka radio biki. Tulukanga nokozesa public transit. Tolina ky'omanyi. Kiringa oli wanakuteeka ng'ovudde oba tugeze ng'ovudde wa. Noba kale ovudde Mbarara. Kyanna mukaaka olina kuteeka mu kibuga wakati n'agamba kati genda weeyi. Oli yatukwata n'atuteeka ku shelter alaga musabaawo babawe bamugende mwebake. Netuuka ne gaffe wane tulinawo bitanda byakwebaka. Shelter yeki. Shelter kiyumba. Ababeera e Bulaaya bakimanyi. Ababeera e Bulaaya nga ensi zigaba ku butuuze babimanyi process eyo abamu abayita mu process eyo. Soko tunyumizeeko. Bulijjo mpulira buwulizi nti bwe bagenda e Bulaaya gavumenti ebawe okusula. Then nebalabirira. Anti kyekyo oli akutuuka n'akuteeka ku center we bagabira ebyokusula. Ate nga nabo batuuka ne beera overloaded ne bagamba nti kati ebitanda biwadde musulawo ku kkubo. Ebitanda biggwawo. Biggwawo. Kati gwe wakirabako? Ne twasulako ku cement. Twasula ku cement ennaku nga 2. Ne batuteeka mu kiyumba ky'abalalu. Singa ndiga nti balalu bana abakuba amayinja bana abekuba ebidagala. Nga kiwunya nga babbi. N'obugatto bwaffe obwakava e Uganda nanga babubba.
atulaba bali mu kunyumiza mbeera ensawo ye kuli wano bweti ku mutwe ng'ogisibye olwo mbongo olowooza ki nga nsisuubira nti nali simanyi nti yeyo Canada gye tumanyi alaali kyogamba ffeno gye tulaba mu magazini ne ku TV ne mu firimu ndala wabayo ebifo era nga biringa Kampala w'ogiraba eno buli nsi mubaamu ekifo eky'abanaku ngaffe bwe tuyingira nga tuli banaku eri mu nsi twali banaku tolina gw'omanyi tolinayo kitaawo tolinayo nnyoko tolinayo ani ng'otandise bulamu bupya ng'ogendera ku mase y'abantu Canada ogendera olwoyingidde Canada yennyini weebale va kwene ya firimu oba gy'owulira tukaanira visa eyo babatwala mu balalu batutwala mu balalu tusulayo ennaku 3 kati jjukira manyidde ebiceere bino bye babadde batufumbira mu zifamire mulidde ku mmere ku bumonde ku biki mutugenze baba emmere y'olukale bisoseji byali tebitegeerekeka sandwich bujwisi ate nga balina bugundi bwe bagaba nga enjala nesookeko oba nakoggerakaawo mu wiiki emu nakoggera ddala ng'ebimere sibitegeera nga bakuwa sausage ng'olina okusooka babateeka eyo mu balalu kati batuteeka mu balalu mbadde ngamba ku bino bisausage bino emmere bigundi sandwich birimu simanya chicken biki nga sibimanyi ani maani fe obulamu bwawano bwe tubali tumanyidde obw'okulya mukene mulidde ku kinyeebwa lumonde mulidde ku lumonde tutuuka eri bakuwa sandwich sibimanyi bugaati bulimu ebinyamanyama tebitegereka basalidde ne binnema nga tosobola kufuma nti ogenda ogula Rolex oba chapati nga obulamu ne busooka ne bunyigamu awo naye nga nze nina essuubi nga nakasitandiwa ndi Canada jjukira kati engudde ennunzi nazirabyeko nalabyeko ku bantu abanyirira nalabyeko ku bazungu nga ndyoke kangume nga tulinayo n'abatugumya agamba mubeereewo bajja bafunira ennyumba ennungi yasi eyo prosesi nga okay abagumya baki Bannayuganda musanzeeyo tusanzeemu kaakati tuvaawo batuwa ekiyumba ekirungi omuli Bannayuganda era abalala abanabo baali bakajja ebiseera ebyo nga tuyingira ekyo ekiyumba awo nga batandika otuwa ku mmere etegerekeka nga nfukamira neebaza Katonda nali musabi nga nfukamira neebaza Katonda mugamba Katonda weebale onzigye mu balalu gw'abalalu tebategereka abalalu abazungu naye simanyi nti gye bali we natuukire nga simanyi nti gye bali nga mulalu nga beekuba ebiyiso wano banuusa ebintu bye banuusa balina eddembe tebabagambako terimanyi lya Museveni yawa Bannayuganda nkubuulira bakola bye baagala bano abeekuba ebidagala nga n'empiso bazibawa ogenda wali n'osaba empiso ka famasi nga gavumenti yazibawa mama agala okwekuba ebidagala temukozesa mpiso ze bakozeseza mugende wali musabe babawe kati nga bemusulamu betusulamu abo ennaku nga ekiro temutya nti babayinza okubakyukira ate nga weebaka oba oli awo ng'oli atandise okulogootana oba oli awo ng'oli azuukuse oli afuse owulira omusulo guwunya afuse ku buliri ne guyitamu wansi tonimiza nnaku embeera egyo twabeeramu ogwo guyumba nedda lwakuba tetwalwawo Mukama yali mulungi naye nga batujja ku ddongo ne batuteeka eyo aga that's the space we have now gye tulinawo ayagala sigala ayagala genda naye ng'onaasigala okwebaka ku ddongo baberekanda bakimanyi abalimu abasuzeeko ku ttaka ate bino twasula ku ttaka munda waliwo abasula ku street lwakwaffe Mukama we yatuyambira bwe twatuukira ng'obudde bugenda bukamukamu oyambala kajaketiko n'osirika so muvaayo eyo tuvaayo tuyingira shelter ennungi
tuyingira shelter nunja tutandika okugoba empapula. Pozi kati Canada bado bamazeyo bbanga ki? Myaka ndowooza nga 7 kati. Ovuze. Vugidde ddala Mukama abadde mulungi. Mpapula kati gwe kyakukolera bbanga ki? Ogamba nti kati wano wendi kale at least. Ndowooza buli omu aba n'emikisa gye. Kyantwalira emyezi 4. Mukama nze nali mutegeke planned refugee. Kuba excuse me. Natuukirawo nze nayingirirawo essomero. Shelter nayingirirawo essomero nentandika okusoma. Nentandika okusoma high school. Nentandika occapa wansi w'ekimeeza nga ngenda kusula ku shelter nenzijjawo emmere nengiparkinga nengenda nayo ku ssomero nenjirya ekiro ku mulimu nenkumawo neneeba. Okola otya? Kati nzija ku shelter ku makya nemparkinga waba breakfast biki nembiparkinga ebyo nenfuna by'abantu babiri nembiparkinga nengenda ku ssomero nensoma nakolanga afternoon. Ani yakuwa amagezi ag'okusoma? Bannayuganda munaye bannayuganda balungi bw'obasanga osanga omulungi abannayuganda gye bali agamba kati gwe zoli mwana muto. Bannayuganda gye bali abanyambanga gye bali betwabeeranga nabo mu shelter besagala kwogera amannya gaabwe kuno naye nga bwe nayingirawo kale engeri gye nalinza omwana omuto ate nga neebuuzabuuzaako nnyo nga omanyi nvudde eno nga ni mujagujagu nnoonya what's best for me ne bangamba kati omanyi eyingira wano kati genda okole wano genda osaba akalimu wano okitege kati genda okole bwoti omanyi kati kola bwoti omanyi okitege kati yongerako wano era ogenda okulaba maani nga obadde ng'oli muntu mulungi eri abantu teweeraga kuba Bannayuganda batuuka eyo mwena muli mu kiyumba ne beeraga ssebo. Bangamba emba mu kiyumba mwena mubeera flat. Mwena mubeera flat kati ate oba osinza ki? Mbu ne woba serebu. N'oba serebu ng'oli mu kiyumba mubeera flat mba kyekimu. Kiki oba obuzimba? Nga muri Canada? Bazimba Bannayuganda bazimbe. Hayi. Mbwavu. Beeraga. Ekitegeeza lindako. Naye nga ffenna twalinnya ebbaati lyerimu. Lindako ku Bulaaya nga mugenza okukuba ekyeyo ku Bulaaya. Oba oli muyimbi ng'oba omya togenda kudda. Teri ate ani akumanyi. It humbles you. Ani akumanyi. Mu Abannayuganda abaliyo mumanyi. Eri gye tutambula ne bakamiiri. Nga ffeffe tumumanyi. Okujjawo ng'osanze mu Firika. Babeera free. Goza lwaki Kunishiba bw'abeera abeera free nnyo. Abeera ku street omulanga yeekubya ebifaananyi ku street. Tatya kufuluma. Ne bawizikidi we bagenda batulina ebifo bye batuukamu nga tebakola ki abantu tebabamanyi. Bulaaya ssebo otuukayo ng'abantu tebakumanyi era kati oba tolina kweraga okuggyako kale ng'oyingidde bitraining ebibamu Bannayuganda bangi n'aba East African otuuka n'okola ki ne weebikabikkako naye bw'obanga obadde oli eno ku street eri ensi ebamenga okubeera muba eki muba kyekimu teri bya serebu mwana ffenna twazze Kago twazze Kago jasera lwakuba munaye bw'obanga goli muntu ategera otegerako nti mwana tuyinza okuba tuli kyekimu wano yo alina wansingako samwe ono alina waatandikira waliwo omuntu asobola omuyambako nga weweeri akuba banaye abagagga gye bali eyo nga bo basiba kasente ka wano nga bo basiba kasente ka wano nga babasindikira mu sente mikwano gyange naawe tebaliiyo gye bali nga baana abagagga nga baana b'abagagga babeera masomero basoma baliwo bagenda okusoma naye nga tubeera nabo nga babeera ku sente za wano bamusindikira MoneyGram buli mwezi 13 12 webale abasajja gye bali wano abeesobola babikola mikwano gyange ina omwana asomera Canada ng'omwana takola abeera ku ssomero gye bali kati bwewali ozeeyo okusoma wakola kosi ki? Nze nasoma masannyalaze. Ani akuwa amagezi? Musomero. Anti kati amasomero gaffe e Bulaaya babeera ne ba guidance counselors. Kati kusinziira ku kyoyagala ne kyolabamu ky'osobola okukola
nga bakutwala ng'ogenda you book an appointment n'omuyitiramu guidance counselor okusinziira ku opportunities ng'ensi bw'etambula bo kati baba bali updated bamanya emirimu egigenda okubeera in the future balaba egikendedde abakozi balaba which field you do not have to go to okitegeera simanyi oba ne wano wekiri naye nga tomala gasoma ffa wane n'ensi naye ina direction gyeyagala okukola ki okulaga okitegeera kati bagamba nti okusinziira ku b'amasanyalaze ba engineer be tuyina bakulidde emyaka bagenda kulitayalinga mu myaka 3 tuyingizamu abavubuka b'emyaka 2 kati mu myaka 3 bajja kuba nabo bakola nga ate bali okitegeera bagamba banaye ba guidance counselors muba mulinayo omuntu nga asobola asoma math asobola biki sciences mu muteeke wano yeah kati ogenda mu ssomero bw'obanga toli sure what do you want because nsaali sure naye njagala nnyo okubeera doctor naye bwe natuuka mu senior one waawo nebintu abukamuko neŋŋamba nti ebintu birera doctor sijja bisobola nembiva kati nembeera nga simanyi kiki njagala kukola naye so Canada discovering naye ekya music kino si Canada navaano nga nkimanyira kwa nali sindaba kwezuula ne kati eri profession yange njagala gifokasingako era ngifokasingako so kyagisoma masanyalaze amasomo nkyasoma kuba gatwala emyaka 5 wakatambulako emyaka emeka nakatambulako 2 kitundu naye sofa osobola okuga naye kati biri byenkola osoma bw'okola kyekirungi kyabyo so gwe okusetolinga inte kyakuzibuwalira era nga omuntu omulala munange oba gwe nga tolina gwomanyi ku kifo oyingiddewo maani mu mbeera eyo maani olina okuba ojjukira kati ffe waffe tetwali bulungi nnyo era ng'olina okubeerako nakosindikira bazadde bo oba maganda bo beeraliikirira omuvubuka ogenza okyali muto baga nkubuulire nze abaana gye mbamanyi gye bali abagenzeyo emyaka gyaffe ne boononekera eyo kuba ensi eri free osobola okukola kyoyagala abaana beekola ebintu gye mbamanyi mankwano gyange ne boononekera eyo drugs nezifuka drugs so n'omuzadde ali mu kusindika omwana e Canada okusoma alina naye okutaako essaala alina okutaako essaala alina okubeerako nga y'amaanyi nno nga y'amaanyi kuba kye bali batuukeyo ne beekola ebintu beekolera ddala ebintu oli nga singa abadde wano baanimusse beekolera ddala ebintu abaana bagenda eyo ne beerabira gye baava naye nga bunaye buli omu alina eddembere bw'atuuka eyo okukola kyayagala ku Bulaaya naye nga abaana beekolera ddala abaana beekolera ddala ebintu besigala nakwogerawa tujja bikunyumiza ng'omuzadde tamanyi okumanya Canada emanya ensi ezo z'Ebulaaya zisiriwaza zirina engeri gye zikuteekamu obwongo n'olowooza ebintu ebimuli okke okitegeera n'otandika okulowooza ng'omu Canada they brainwash you they wash your brain the system washes your brain ng'olaba ng'abantu kiri okke olaba kiri okke bebamanyi okutambula ng'oli obwerere kiri okke it's my right yeah so okola kyenjagala I can live the type of life I want people living their lives which is very okay with me I don't have no problem naye nga just kyengamba abantu like olina okwebeereramu you have to remember your roots man ekifula ab'enjawulo ku balala wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 6 82 953 teweerabira
Saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeera mu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi n'ekyaaki y'Abakatuliki okkiira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 24 oba noti 700 39 02 oba plus nyanya 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage, wifi coverage, internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayereere. Wanze kati ne shows enyimbako Bulaya era abamu banoonya lwakuba mu different. Oyo guy is sticking to his roots. That's why we love him to come and perform. Nate bwogenda mbw ate choga nsolo vano nga ndibwe nti nenchukeyo no sigala nga bwoli bagenda okunkebera kwala nkuzi myaka 5 nga kuluzi yachuka dda oyina n'amabeere ng'oyina n'amabeere n'enviiri nga wateekamu oba wateekamu ki omanyi n'osiba ku wiigi ng'oyina amabeere nga kyotakola kuzaala system ki system ekyusiza ddala abantu it brainwashes you. Yeah, abamu bayagala okubeera ebyo bye bali e Bulaya nga bali wano naye okuba wano man olaba ovuga motoka zino ezivuze tuvuga zino ezaffe enkadde naye n'oyita buli omu ng'akutunuulidde kati okuba muga bwe naasiba kino kika ky'enviiri oba bwe naayambala bwe nti oba bwe naatambula nga ntambula bino abantu bagenda kuntunuulira nti aba mu kkubo eri teryafaayo teryafaayo kati goli muvubuka bintu kipe wandi advise nzo omuvubuka emyaka gyaffe agende Dubai enkya oba olwaleero agende Dubai Canada agende Canada man enkya oba olwaleero naddala enkya oba olwaleero nga yagamba kati nze ngenze kyolina okumanya ng'ogenda e Bulaaya teri muntu aliwo okubeererawo nga bamuteekamu bw'alina okubeererawo kaabe kojjaawo otuuka obulamu buli obulamu bwaeri bwa kubeera lona bukusomesa okubeera lona oshegera abantu bafuuka maye ebintu ebifuula abantu depressed they lose hope, they lost hopes from people oshegera ogenda olwokuba wakubidde ku reve essimu n'olobooza ningenda kukubeererawo oluusi nekitakola nga bwe tukola ki sigamba bamasaaga nenga revu wange gyali eyo nze kati bwe ntuuka e Canada ngende wa revu si bwe bityo bibeera e Canada ate munaye bwe Uganda weebiri era ogendayo kitegeera ogenda kubeera ku lulwo osobola okuteekayo revu n'agamba mwana sirina wakussa era bwe kiba obuyimba bwe tusulamu nekaba nga nina one bedroom sometimes privacy ate ng'egye tuyingiddemu n'ekintu ky'olutorono tuli bazunguzungu tetwagala tuyingira nnyo privacy yaffe oyina mukyalawo ate mugasseko omuntu olala si wa famire yammwe ekyo kyandibadde awo naye ngamba mbu omwana ali amatooke ne munyiiga mukazi najja n'agalwevo nga ali annyo amatooke amatooke gange naguze amatooke webale nga gabaliridde kati ffe emmere tufumba ya wiiki ya wiiki mubeera mukola okomawo okoyi tolina budde bwa kufumba olina budde bwa kugwa kwebaka kati weewunyemu kati nze bwe natuukira e Canada ng'olina okusoma olina okukola ng'olina okunoonya empapula kati obudde ogenda bujja nze nentuuka n'okuba nga communication n'abantu abali wano e Kampala bataata bange ne mujjamu feeling
nenga si kyekyo tekiba bwe kityo feeling yaki kugandi to omwana tanoonya tankubira esooka time difference okitegera n'obudde obudde obosha osobera ku kyeyo obudde obukubira mamooni bubula kati eri ku mirimu gyere egisinga tebakkirizaako ssimu osobola okumena essaawa 8 nga tokutte ku ssimu yo ya oyingira ka break katono ka 15 minutes n'okwatayo ku ssimu naye obudde bwandikwaddemu essimu ng'olina okulya kati olye ng'oli bwoti okitegeera so ng'obudde bwe wandifunye era mpozi ng'oli mu kuvuga ate ovuga era tokkirizibwa kwata ku ssimu mpozi era ng'ozzeeyo ewaka naye kati obudde oba ozze ewaka kunaabaako kwebaka okitegeera obudde tewali abantu babeera busy abantu bakola double shifts okubeerawo bulungi double shifts nakola 8 16 hours 12 16 8 to 8 yeah 8 to 8 eba 12 hours yeah kati weewunye oli abadde ku mulimu 12 hours mwave ku mulimu adde ku ssimu ng'olunaku asigazaamu essaawa ziba mmeka olina okuvuga okudda ewaka omule kati ate abantu ababaga ne mubeeraawo ne munyumya emboozi ne bakunyumiza biki mama Jackie neno yagula wali eri gundi yafa gundi enkoko ze kanyene nebake nenga kati fe emirimu gye tukola egimu maani osobola okubeera n'essimu yo nga luusi mukolera naku ssimu kati fe tunyumya n'abantu baffe ne weewa abamu nga tebakisobola si mu bubi akwamala abantu babiteekamu feeling ennyingi si mu bubi experience ya first winter yali etya hai saakunyumiriza ali nga nfuluma ekisaawe ewa nga nfuluma ekisaawe nyambadde buno obujaketi bwaffe buno bwebatunda 5 emwagenda misala ya winter twagenda mu winter ng'eggwako awo mu April winter eggwako tuyingira spring awo nfuluma ekisaawe nakomawo 10 munda kuba empewo yali mpitirivu nnyo emanye empewo ekola ne sound nga nyambadde akajaketi empewo nempitamu nempulira nga nyinyogoze nyena n'obubere ne buvaayo we buti nenzirayo munda naddayo nga nziruka munda mu kisaawe naye abantu winter abantu abatulaba tebamanyi winter ate bangamba Canada ennyogoga nnyo ennyogoga naddala babeera mu bitundu bya Albert ennyogera ddala ennyogoga nnyo nno kali gwe first winter yakoyisa etya first winter nali nsoma bwe nkola kati ng'oluusi sinaagenda n'ayiika n'atuuka wano n'amasomero ne bagaggala nawo ennaku ngezi ng'ekubawe n'atonya ne bagaba bannaaye amakubo bagaggadde temugenda kati sino n'akoma ku luggi nga tosobola dduggula ebyo byonna twali tetubimanyi nga ffe tulaba bipya mubira mu firimu nga twagala omukwatako banaye nkutte ku sino twamwesuuliranga namu n'ogwamu nogira bwoti sino n'ayokya ggwe tebinyuma binyuma naye nga wakagenda era omulaba abikola oga oyo newbie lindako omulaba ku TikTok balabazanyira mu sino ngoga ondalayika yakagenda waita banyuki newbie kagwayo katya newborns ondalayika yakagenda mubalabira okwo obalaba n'ebijaketi bye bambala bambala bitya bino ebye Uganda bino ebyegumu ekitundu byonna babyoleza mu guuni ne bigira wano ne bikwata jukira okiguyako gundi kubako like ebintu bino ekyoya stopping us no kujja mu face yo gwo mugaso gwakyo naye kati fe twalinga abapya nga mulimu engoye ezimu ebulaya zotalina kuteeka mu byuma nga inazitwala ku dry clean kati ngebe bijaketi bya kutwala ku dry clean kati gwo musanga yakitadde mu gundi
ne bikyokya ne bikyokya katogena okulaba bino byajja ono mupya era nze kubuliza obadde wakamala mu bbanga ki muno kasankiraba ekyo kazola baki kasankiraba ekyo ng'oyambadde kijaketi bwe kityo obadde wakamala mu bbanga ki ogera okuya twajja mwezi guwedde mukulike kasino bwe katuuka buli omu ajjayo ennene kati amu banyu bimu tulabiraawo tubalaba sino ng'atuuse tuba twagala tufulume tukwatemuko ate nga yakutayisi ng'akuba ebigo biri bikaka lwaweerabeera engatto za winter tugenda kwambala zino zitwambala mu sama era babawo engatto nga zigulabinga bulungi ettaka sno tuzegulira okujjawo kale obeera mupya era wabaawo zigundi organizations ezigabira abantu refugees engoye biki ebyo kuba twabikozesanga naffe Salvation Army nga batugabira engoye batugabira engatto babagabira ebintu ebyokozesa mu winter ng'enaatera okutuuka ne bannange omuntu atalozanga kawinta wakalozaako ekufuwa buno obutumbugulu n'obuwulira nagenda e Bungereza mundu wawe gwasooka ogenda nagendera mu winter empewo yanfuwa kano kafuwa head kano nolya ng'omutwe gukuluma nempulya nga kansiiwa bwe kati nennuma emimwa negikala gyonna amatu olako wanga kuluma nagalinga ge basika bwe bati obugalo ne bumyuka nga obugalo nga obukona kuno kumeza bwanga ekyuma ne bumyuka no bonna nenjagala musajja ngo yo Kimu agendeyoko Kimu ino ogendako e Bulaaya njagala Kimu agendeko e Bulaaya ate tembasabira nnyo bagendereko mu winter bonna mu winter buli muntu gwensabire essala yo genda e Bulaaya njagala atuukire mu winter akawulire Kimu ino ogendako e Bulaaya togenda eno Dubai oba togenze Bulaaya oba oliwa oba oli gundi mu Buwalabu bano Bawalabu baganda baffe ojasi eddakiika 3 wano eddakiika 3 wano oba otuuse twagala okukwata ennyonyi ye UK saawa 7 wano saawa 24 24 ng'oli mu bbanga kale teziwera naye olugendo esimu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bagisi z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703696904 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga kale mu nnyonyi mumalamu essaawa ekitono ennyo kizinga ne tujja okozesezza nga 18 nga mutudde awo oba otambudde temwegololamuko awo osituka mu nnyonyi ne weegolola kati ng'eya Ethiopia ekuleetera ddala kuva eri paka Ethiopia saawa 18 kuva Canada kuva Canada kwega mukeseza babagabira ebyokulya emirundi ng'ena kuva Canada paka Kampala nedda paka Ethiopia then ne bajja Ethiopia paka Uganda ndowooza it's one of the shortest routes cause wokozesa eri noite Europe chi taking us somehow longer ne baba njagala nepitaka e Europe kubanga mba njagala nenfunamu akagondi ate saagala kabriza kuba manja akugenda kukalakata lumu tukiveemu lumu okujjawo kale ngambe kankoleko stop over UK oba nkoleko stop over Italy kuba ze zitera okuyita eyo lwaki gwe tubafuna muzungu omuzungu lwaki okimbuuziza bana bannayuganda nga baagala abazungu kati wuyo Kimu naye Kimu agala connection ayagala bazungu mbu bwagende Bulaaya ayagala funa muzungu ajja tuukayo no taabagobe
Aja tukayo tawagobe kwa sina mkwano baktono nyo mikwano nyenye nabawasiza abazungu mbu namuteka mu wifi batono mu wifi mu wifi nga namu wifi nga na guys my wife amateka manji tetubasola fenga kati nze ni musajja muganda nnyo nero ntwalira mu ngalo boti bayina kale obujogoli bungi nnyo bingi byaffe betukola nga biwanvu wamu bewawe nga balaba sinekyo kale obanga omusanze ne mweyagala mukama baba blessings naye bwabanga simanyi kale buli omu alina preference ye naye nze abazungu kyagaana nakwana kale teyali muzungu twali ne mukwano gwange amwita Adrian twali kusomera eyo nga tukyali buvubuka buto era nga wonna akayingira Canada kati ngaffe tumanyi kuba ne Canada naye yaye akayingira tuli mu high school awo tugenda tukwana obuwala bwali bubiri ku lunch nga butudde mu kagarden nga wolaba wano buzungu tewali buzungu kale buyindi we buto naye nga tebuva India maybe Pakistan oba mu nsi kale z'aba Asia kati nga tukola ki tugenda tukwana obuwala kati nze I'm a very cool guy saga kukaka kintu era bwe ndaba nga ndi mugezaako kukaka nga tukola kinga guys okay naye mukwano we ndoza kamunyiza nasoka akavumamu awo nakabuza oli mu you think you're beautiful shut the fuck up namu kado muwala bambi buli bine ebyejo ngagenda agamba kazini we nti omuvubuka yakoze eki yampisizaamu eggaali kakati mukwano gwange olunaku oluddako ku ssomero teyajja kati nga nze ŋŋenda ngenda okulaba omuvubuka ze n'abavubuka nga 15 bonna bazungu ku mulyango bakonkona ku ssomero kati musomesa bambi engeri yali amanyi omuvubuka nga yasomerawo ko namukkiriza nayanga can I talk to Isaac wana li manikitani so kubanga nali nkube ngoma ku ssomero nga bampita ngamba nti zinga sinakola mukwano muzungu atona njagaza ki nga tufuluma abweru musajja kanyama bwati ngenda abweru nga bangamba nakawala kavira kenga kagamba that's not him but he's one of the guys omuvuka nambuza yo ngayogera oluzungu luli what did you say to my sister namugamba what I don't understand I don't know this guy you're talking nga oluzungu lwange teluvayo bulungi luganye natidde kakati mvuka ngamba nti I'm gonna kick your ass fucking nigger kati bwe yampita ekigambo ekyo nigger juki akatufe tujja mu masomero agage North America abaana abayaye aba black abaddugavu batusomesa already mbono wakugamba ekigambo bwekiti abaako insultinze biki bwe nakiwulira mungo already ate nimu okutya nengambo na insultinze so muggulako omusango nemugamba what did you say mu Luganda lwange oluzungu you called me a nigger nagamba yo what are you gonna do omutunulya bwe nti nentamu nga nzira emabega nzira mu kirasi kulopa oli yaloboza ngenze kujjayo mundu badduka 10 ati bamanyi abadduka butubeera n'amamundu yadduka n'okuva n'olowooza nako okuddamu kwana abazungu ne musanga kukubo ng'anyirira nnyo nako sobola wadde okumugamba hey walisosoleddwako gumu oba ebiri basosolera ddala abazungu naddala ate abazungu tebasosola naye abo abayindi abave bayindi ba China basosola ne ku mirimu egyo tukolera basosolera ddala so kati wazeemu okuyimba music wo ate nazeemu bulijjo nnyimba nkuba ndongo yo nkuba ndongo kati webalansinga otya endongo ne gundi maani okuyimba kuno kulinga muzimu maani ogukwata blood buli kyokkolako oba olowooza ku ndongo
kati Canada promoting Mutendongo nasooka ofulumiza music wange ndowooza singa nali ngambye nti kanzimbe ennyumba e Uganda singa yaggwa dda wasente ze nateeka baye bandya sente zange oba ne Kampala nali simanyi nakyenkola nga nteeka mutesi for fun binnyumira ngina n'ozikola ng'olwedde wazibudgetingidde dda kati zino zigenda wano radio TV ne bakugamba nti bazikuba naye nga tebakuba ne bakurekodingira bu video tebakuba naga ngenda kuyisamu kati soko mpereze yawo abiri eza ya time noweereza nabirekeraawo kati sikyabikola buzibu ki omusinga osangamu abayimbi abayimbira mu diaspora era ndowooza kukwagala nnyo okukakasa wano nti tukuba noko omwana ono mukwagala nnyo kakasa wano nti tukuba but tekiri expensive naye kati kiri expensive naye kati munaye omanya ogenda n'okula mu industry n'omanya bwolina okuteeka sente z'okusinga kuba kati ekituufu okuyimba naddala kati fe abayimba Oluganda ng'oluyimbira eri si kyangu oshegeera era abantu abamu batusekerera gahe bona ayimbire Canada ayimba Oluganda agenda dufunamu ati kuba okukola video e Canada kya bbeeyi okugenda mu studio kya bbeeyi okukola ebintu byonna bya bbeeyi naye music is talent mukola because of passion oyina ekintu kyoyagala right ngoyine wagamba ki you cannot listen ye music okulala passion nesente zakatandika kati okujja okutandika okufuna ku bookings ezimakinga sense oyina gamba ngenda kusasula sente bweziti nga zimakinga sense olaba noba tokoze ennaku 3 e Canada mufuna gigs gigs gyeziri mani nze nziyiriba noyimba music wafono noyimba music kuba gwe wawo festivals oba events nga music gwe bagala okuwulira buli music alina akatale kaayo nogenda mu festival kyogala bayimba music ono owokuba engalabi tebayimba buli omu alina music buli omu alina akatale ke baba bawuliriza ono waba Nigeria waliwo just lwakuba kale kyenobooza era kyetuli mu kukolako kyakwe brandinga nobeera nga abantu bakumanyi kino kyekintu kyokola era nga baba balina ekintu ekikwetikaganisa ku ekyo tebakuyisako mu mulimu oshegeera naye nga kyetuli mu kukolako so twogere ku music okomyewo wano e Kampala kikyoteeseteekedde bannayuganda nkomyewo guno mulundi gwe nkomyewo kati nsobola okubeerako ku TV nembeerako interview nga gwe ndikuba luli najja nekoonako nenga tetusobola kwogera naye kati nina show yange gyengenda okukola nenseko mikwano gyange abagenda okunyimbyako nga Febusi Edi yawe mikwano gyange twesangeyo Canada wawumuyimbi omulala mukwano wameraide n'erinnya VIP Jemo naye agenda kunyimbirako just kyebiri just is like giving back egenda kuya Komatos wali ekisaasi kafo kamasi oba kamanyi awo tugenda okubeera nga 24 guno omwezi nja kuyitawo ogenda kuyitawo nja kuyitawo nina n'emikwano gyange yabali e Canada baguze edda tebo nga tebagenda kubeerawo tebo ya mitwalo 2 Zey Steve webale kugula tiketi sebo twazifunye sente wow nja kuyitawo nina okujja nenkulako Rave artist yo performinga oyina family egenda okujja okubeera eyange aya family person nina omukyalo abaana biki ebyo saga bingiramu nnyo kubanga abaana abo bayinza okunyiiza okwebuuza abo abaana abato abayinza okwebuuza bajje bambuuze mu inbox mu inbox baddemu so okozeeko n'abayimbi wane waka nkozeeko n'abayimbi naye projects ezisinga tezinafuluma okozeeko nani nina oluyimba ne David Lutalo nina oluyimba twali tugerako alina Jo Steady naye yayagala akayimba kange naye tutasobola kukwatagana bulungi netugira nina obuyimba bubiri ne Drekali akamu kafuluma ne bakayita single akagenda fuluma next year
awo kale nakakola media tours okozeeko mbadde nkyali mu makiru gange maani naye ngenda kukola za TV radio ngenda kukola next week ngenda tanga next week kiche wanjagadde ogamba bannayuganda nga tetunava wano kinyaga ogamba bannayuganda mwebeereremu era mwebale n'okwagala Ugandan music wanaffe tubeerayo naye bannaye support bannayuganda gye balaga abayimbi y'amaanyi y'amaanyi anti hope gyali bannange anti hope gyali bannaye temwerabira African Decent tulina Palace this year wali wonna ukitegeera tulina Palace this year ate nze ndi muyimbi wa African Decent tuyimba buli mwaka African Decent Ontario tuyimba buli mwaka tata wange Uncle Alex naye gyali oyo no bannayuganda aba family ekyagaba ku sente zitegerekeka mu music nagamba abayimbi nembagamba ate nga akasente kae katuukirawo mu budde ne wabaaba okwegayirira nosooka okaaba ne bakugaba jangu oyimbire simayanga fan base simayanga jangu oyimbire simayanga babiyita batyafunye audience simanya oyina simaya boostinge kale sibula toka nyuma bwenti nenyuma nezija nyimbira obwere chichi sibula abantu be anaye bannayuganda abawangalire Toronto, Edmonton, Vancouver, Oshawa, Ottawa, Montreal, Quebec, abawangalira mu London, Ontario, abawangalira mu Canada, London. Waliyo London, Ontario. Era to book ya ticket noteka mu London, Ontario bayinza okutwala. Waliyo abawangalira Nova Scotia mwena tugenda kukola Canadian tour era njagala mutuwagire nga tutandise ogipushinga tuwagala nnyo nze Rev Boy kyekyo nno kale saagala kusukako n'olunaku olwaleero mbadde Rev Boy from Canada yazze wano agenda kukolayo show ye enviringa music w'omupya n'ebintu ebirala bijja kubaayo bingi nnyo naffe tujja kubaayo okulanga we support nina nakayimba kapya bakayita kwiso banayite mukeera byakagenda from this Friday kale saagala kusukako n'olunaku olwaleero funa muswe bulungi mwena wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'akabebi tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Onoonya ekifo ekyomulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Zino ze bayita batya? Modern Tiles. Onoonya tiles ez'omutindo nga mpangazi ezitasiiwuuka nga ne design yazo ya njawulo nnyo. Funa Modern Tiles. Modern Tiles.
kale nyumba ya A&B nga buli kimu kyonna okisanga munda nga n'ojja n'omwagalwa buli kimu kyonna kigenda maaso n'okubanga kiggwa bulungi oba n'obanga ova bweru nga weetaaga wogenda otuukira buli kimu kyonna kwegamba osange nga weekiri ennyumba ebeeramu buli kimu kyonna kye weetaaga just kiba kyetaagisa gwe kujja n'ogenda maaso n'okunyumirwa ekifo kyaffe kisangibwa ku Namugongo Road okumpi ne kyaki y'Abakatuliki okkirira ku St. Kizito Lwanga Road oba otutuuseeko oba n'otunoonyako ku namba zaffe ez'amasimu okumanya ebisingawo nooti 785 37 92 29 oba nooti 700 39 02 oba plus 44 74 72 31 84 nkugambye tulina ne CCTV coverage wifi coverage internet ebeerako 24/7 ate nga nyongera okujjukiza osobola n'okuyita ku email yaffe pikato694@gmail.com ogeye buli kimu kyonna amasavu mayerere Esimu kasiakano kankwanjuli emami gadgets abakola emiramu education gadgets zonna mu Uganda baina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga baina n'esina keyboard baina ebimotoka by'abaana ebimundu eshaawa bags z'abaana bottles container ngo gasseko ne building blocks baina headsets z'abaana baina smart watch zonna ate nga ziri origino baina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall eduka li PA11 ate ngo sobola kubira kuzo 703 gambye ekikwasagana education gadgets zonna oyina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga